Eno ye vidiyo esembyeyo ku peji ya King Sheebah oluvannyuma tugiggale. Kitalo nnyo baganda bange. Obugambo bwange obusembayo bugenda eri abo ababadde bafaanizi ba King Sheebah mu nsi yonna. Nkimanyi kino si kye mwasabiriranga. Export TV to the world. Kwatankwe kuliyombo lyeko. Kale naye ddayo Omukunja. Oddeyo si ekyo? Odde tola wala onyirira wali ng'oli sirepo tuyimbira ku nnyimba. Oddeyo. Akomyewo. Oddeyo ddemu otukuba ennyimba si ekyo ddoola waffe. Buli lunaku oluyita embeera eyongera okusajjuka eri King Sheebah, Omukunja Atasera, bannayuganda, bafaani ba Sheebah n'abataagala Sheebah, bafaani ba Mukunja n'abataagala Mukunja. Olunaku lwaleero Mukunja asazeewo n'alangirira nga bw'agenda okuggalawo emikutu mugatta bantu oba social media eziri mu mannya ga King Sheebah zonna zive ku mpewo. Nze omwana Soda mukwano gwe bali kunjagala we bali kwagala Export TV. Tubaawo ne Abe abeerawo ku mabbali. Enamba yaffe eri awo wansi twagipiininga, osobola otuweereza ka message either ku WhatsApp oba n'otukubirako ku nsonga yonna gy'oyagala okuyisaawo. Ayagala okuwabula, ayagala okukomentinga, n'oyo kinoomu ayagala okutuwa bizinensi, osobola okujja n'oyogera embeera ne tugikwasaganya. Vidiyo eno ngenda gikuwa ogimaleyo, naye mbadde saagala okaabe nga nze bwe nkaabye. Ngenda gikuwa ogimalemu olabe Mukunja ensonga ze nga ye zaatuwadde lwaki avuddeyo n'akola decision ng'eyo ey'okuggalawo emikutu. Mukubidde akasimu munywanyi ne mugamba ate ogubadde, n'agamba Soda kijja kunkwasa nnyo ennaku bwe nnaalabanga bu vidiyo obusatulatinga ku mikutu mugatta bantu. N'endaba emikutu mugatta bantu egiri mu mannya ga Sheebah nga ali bulungi. Bwe nnaabigatta ne ntandika okukompeyalinga ennaku ejja yongera kunnuma. So it's better n'endaba Sheebah ng'ali ku street naye nga tewali kintu kiraga, kuba njakera ku makya ngambe kale lengera zino akawunti zaffe bino byonna ebibadde bya Sheebah. Niye obudde buno tasobola bbaako nabyo, tasobola byakisesinga. Olw'Abannayuganda Mukunja ngambe Soda nkooye. Naye nze ekinkwasa ennaku nze nga nze Soda, kati njogera nga nze Soda so singa presenter wo ku Export TV. Bannayuganda mullo, kiki kye twagala? Mbuuzaamu bubuuza, kiki kye twagala? Kuba luli ensonga luli mwazituwa zonna ne ziggwayo. Oli n'agamba nti olaba Soda, Mukunja oyo akozesa Sheebah lwakuba tayagala mujjanjaba mutwala mu lyabu nti bw'anaawona ajja lekera okukola content. Ne ngamba oba oliawo mwandiba abatuufu. Naye Mukunja Sheebah gwe yali naye yali mulungi ng'anyirira nga n'abamu mwegomba. Nze nina Facebook page ye emu ku gye ndiko ng'abagitero gikwasaganya. Oli ajja mu inbox nga bamukwana eri abajja ne bamusaba ebitundu by'ekyama olw'embeera gy'abadde afaananamu. Kati Sheebah ali ku street obudde buno enfaanana gy'afaananamu. Ani gw'obeerako naye, ani awa content, ani mulungi? Ye ani atasobola kwakisesinga Sheebah n'amukwata n'amutwala mu lihabu n'asobola okumujjanjaba. Kuba kati Sheebah mullo gwe kuba mwakafaananyi eddagala litalirina, emmere ne bw'aba agirya tagirya mu budde kubeera eba yahasa okusabiriza. Yes, eri abamuwaawaako ne bamuwa obwenvu kati ng'omukyala gwe nkulazaawo mu kusooka, naye era tebibeerawo mu budde ate tebiri consistent. Okitegeera mukwano gwange. Kati kuba mwakafaananyi omuntu omulwadde teri amanyi waasula, kuba oluusi agenda okunnyuka okuva ku bbala ng'atamidde, teri yeegomba kubeera naye. Ate Sheebah bw'atamira akuba buli kiramu, avuma buli kiramu, tanaaba of course aba awunya, teri asobola bbeera naye. Kyo naawe okimanyi, asuula ku kkubo mulwadde, kyo kijjukire. Teri ayamba, teri agamba nti nze nateekawo embeera ka munno sirina gwe nja kukomerera oba piininga. Nze nja kukomerera naddala ba mikwano gyange. Omanyi mwaŋŋambye temwagala vumwa, mbeetondedde. Kyonna kye Sheebah
Ttiimu ya Sheebah ne ttiimu y'Omukunja kye yabakola mbasaba mukyogere tubeetondere kuba obudde buno obulamu bwa Sheebah buggwaawo. Jjukira abeera mu batamiivu nabo bali mu risiki. Bwe banywamu ku kenge balaba kibadde kitiribiita ng'akyebasa wansi ng'akyebakako. Bw'amala okyebakako kiki ekiddirira muganda wange? Bo balaba muntu. Jjukira ate bw'onywa ku mulangira Ssegamwenge oba Omumbejja Nnamaalwa ebiddako tobitegeera. Ate omuntu wa wansi kasaakyamuka nga beegadanga. Naye biki bye bagenda okufuna? Sheebah piizi ze zaatereera budde buno bwali afuna olubuto bwe balumufunyisa. Mugenda kugamba lwani bannayuganda? So, story ya Omukunja kanjikuwe njogedde bingi naye nze omwana soda. Njogedde bingi eyo ndowooza yange. Mbyogeza nnaku kuba Sheebah from day one up to date tubaddewo. So mukwano tukole ogwaffe buli omu. Tambuza video etuke ku munno. Mukunja abasobola omwegayirira mufubye naye akyagaanye. Katonda anazza bibye. Kankulekere video eno ogirabe Mukunja ng'akuttolera ye ennaku gy'alabye gy'ayiseemu mu bulamu oba okutembeta King Sheebah okumuzza engulu. Eno ye vidiyo esembyeyo ku peji ya King Sheebah oluvannyuma tugiggale. Kitalo nnyo baganda bange. Obugambo bwange obusembayo bugenda eri abo ababadde bafaanizi ba King Sheebah mu nsi yonna. Nkimanyi kino si kye mwasabiriranga naye kwe kubadde okusalawo kwa Katonda. Nkimanyi abasinga muli banyivu okusinziira ku bye ndaba mu comment section n'obuvidiyo bwe mulaba okusinziira ku King Sheebah by'abadde akola ne byali okukola. Naye ntwala okusaba kwange okw'obukkakamu. Amaaso twandigajje ku King Sheebah. Tusooke tutunuulire Love Mase ne Anti Shifa aba ne gurupu yaabwe yonna. Bulijjo abagamba Sheebah nti ewa Mukunja gy'oli bakubba ba mitima mubi obonaabona. Ku nkomerero ya byonna Sheebah n'atambula n'addayo ku street n'addayo okulya kasasiro. Naye nga bo ennaku zonna Sheebah z'amaze ebweru ku kkubo teri n'omu eyavuddeyo nti kasituka agenda ataase King Sheebah. Beefudde bize nnyo byonna ebigenda mu maaso tewali kye balaba. What is it for the mean? Nti Sheebah waabeeredde nga wano abadde nga alabika bubi era ng'abonaabona nnyo okusinga eri gy'ali kati ku kkubo era abalabikira bulungi obudde buno. Kyannaku naye ntuuse okusaasira eri abantu bangi abakyali ku nguudo eyo n'abalala abafaanana nga Sheebah babadde beetaaga obuyambi bw'abantu. Ng'omuntu takyasobola namuyamba agamba nange wenna agenda omuyamba bagenda wunzika ebivumo bye baavuma Mukunja nange bye binvumiddwa. Anti Shifa ne Love Mase mbasabira Katonda abawe emikisa mu zadde lyammwe mu baana be muzadde muleme kuvaamu mwana afuuke Sheebah kye yafuuka. Of course Sheebah abadde akyalina wa sofa abadde yasigaza ennyimba ziri bbiri z'abadde tannata. Ennyimba ze zonna z'abadde ayimbye tubadde twazita. Kolabo ye gye yakola ne Kalifaganaga ndowooza gyemba nja kuluta then n'oluyimba lwolala baluyita Mukama ndi kuwa baluyita batya zibadde mu studio eyo. Ye kyokka ekibadde kisigadde kiyinza oba nga kitugatta wakati wange naye. Era nja kuzita oluvannyuma peegi tugiggalewo. Mwebale nnyo abamubeereddewo akabanga ako. Mukama Katonda abawe bye musinga okwagala. Please, I love you. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onjawe. Ondeka baby nkabe. No matter what I do, all I think about is you. In me when I'm mabu, no you never crazy over you. Export TV to the world.